tekyaliwo okutuusa ddala ndowooza nga pulezidenti asayininze memorandum of understanding ne Ronald Mwenda Mutebi. Ronald Mwenda Mutebi yakulira Cultural Institution ya Buganda nga Ssaabataka mu Baganda nga Constitution bw'egamba akulira culture Ssaabataka si Kabaka. N'olwekyo ky'obola nti emphasis njisa ku Ronald Mwenda Mutebi nga Ssaabataka. Kati bwe yasayininga agreement eyo teyali memorandum of understanding yali etegeeza nti ebintu bino tubikirizaamu tulina engeri gye tugenda mu bikola. Ekintu ekyo is a public document. Public document eyo buli muntu ayinza ogifuna kubanga president tasayininga bintu ate biba under it is public. Kakati bw'ogisoma kiri vague nti obutale obwo amataka gali mu kibuga, ennyumba eri London, barakisi, ennyumba za prisons, ebyo tebiri defined. Ettaka liba defined by block, plot, street, district nga bw'oterobera ku kyapa. Kati ebyo tebyali mu memorandum because it was a memorandum. Naye ne kiba emphasize nti memorandum eno ejja kufunibwa mateeka ga Uganda. N'ekirala pulezidenti alisaawo akakiiko akagissa mu nkola. Kaakati bannaffe bano olwalaba bati ne badduka buddusi olw'okuba Ssaabataka ataddeko omukono. Simanyi na ngeri gye baakwata byapa ebyo. Naye nalaba amawulire ti ebyapa ebidizibwa Ssaabataka. Ndowooza bo baakiyita Ssaabasajja Bakabaka. Amawulire tegalizaayo byapa. Amawulire tegagaba. N'olwekyo ekyo kyali bwewussa ogamba nti biibino. Ekikulu kiri kye basayininze kikoze. Kye basayininga kyagamba nti etteeka lya Uganda erikola. Kakati ye Ssaabataka bw'asayininga aba amaze. Naye ono gw'asayininga naye ye pulezidenti wa Uganda aba akyalina okuyita mu matendera amala gonna. Akyalina okuyita mu matendera amalala gonna. Kakati amatendera ago ge galina okusooka erimu kugo kulaba nti laws of Uganda weeziri ezikwata ku kino ng'oddayo laws of Uganda kubanga kikulu nnyo. Ekintu ekyo kyali kirina kubanga kiri governed by the laws of Uganda. Ogenda okulaba laws of Uganda etteeka ekkulu erikuma laws of Uganda is the constitution. Constitution egamba mu article 274 sub-article 1 tetteeka eryali likola nga si constitution eno teneba kubaawo lineeyongera okukola singa liba likyusiddwa, that's modified, added, varied, conform lisobola okutuukira ne constitution eyo. N'olwekyo etteeka liri baga nti baliddiza nabano ne bagamba nti amateeka ge ganaafuga ga Uganda liba likyalina okugenda mu amendment libeere nga liconforminga ne constitution. Ekyo kyetaagisa kyetaagisa. Lwaki? Kubanga etteeka lya 1932 abalala bayita ebyaffe act we lyabeererawo tewaali mayiro Amin yali agiggyeewo mu tteeka lya 1975 land reform decree. Kati 95 constitution ya President Museveni yalizaawo so tewaali mayiro. Number 2 tewaali protection ya bibanja kuba baali baligyeewo Amin. Kati protection eyo eri mu article 237 sub article 8. Tewaali tteeka ligamba constitutional provision nti w'ekibanja anaafuna ekyapa. Tewaliwo obligation ku parliament okukola okusaba etteeka ow'ekibanja mwanaafuna okufuna ekyapa. Kati provision eyo weeri. Tewaali
nti leasehold erina okukyusibwa okufuuka freehold, oyinza okukyusibwa oli neba ne tenants forever. Kati weeri tewali ettaka lyonna mu Uganda lyali lya state nga lifugibwa Uganda Land Commission. Kati it belongs to citizens of Uganda. Tewali administration ya public land mu districts. Kati diri mu districts n'erimu eryasigala mu Uganda Land Commission. Tewali teeka lirambika bulungi personality ya cultural leader. Kakati mu constitution lirambikiddwa bulungi. Olw'ebintu ebyo kyetaagisa etteeka liri ogenda mu amendment. Kati webala nilifuka law, then kali akawera kane kajja president okusawa akakiiko okussamu nkola bino nga kajja nga bwe nkugamba nti tebyali clear, biri vague. Kati akakiiko ako kajja okulambulira ekyo n'okukola survey. Tuyinza okumala ekintu kitali survey kirina okuba block na what. Kakati ebyo tebinnabaawo. Ebiba tebinnabaawo kiba kikyamu bannaffe bano abeeyita ab'emmengo ate okugamba nti balina ebyapa kubanga tewali tteeka libawadde. Etteeka terinaba kuyita mu kakunkumula aka article 274 sub article 1 ya constitution. N'ekyo terinabaawo. Olwokuba terinabaawo tekinatandika kukola ne president ayinza kusaawo kakiiko ka implementinga kuba tekayinza ku implementinga kikyaliibwo. Kakati bannaffe bye bakola ebyo si bituufu. Kyova olaba omupresident yayogera n'agamba nti Buganda Land Board Limited teriwo mu mateeka kubanga kati byekola biziyimuula president bye yasayininga.